Wakadama TV nkwebaza nnyo ku mirimu egyotukolera munange mpulidde ka audio k'omwala oyo yali ayonsa emisota naye kati mulwadde naye nze ndaba kusinziira engeri gye nfudde amaka ge nkozeemu neera wendi teri muntu kizibu nnyo okutuuka kukuyamba era n'abo be bayamba ng'okyali mu maka g'omuntu manya nti Saara oli aba asabye Katonda n'abako gw'akwatako ng'omukulu n'amuyamba kizibu nnyo omuntu okukuyambira mu maka gaani g'Omuwarabu naye gwe wennyini osobola kweyamba bw'omala kweyamba abantu bano bangu nnyo okumunyiiza ye yennyini n'akutika n'akujja mu maka ge kati kankuwe njagala omumpeere kano ekisooka njagala omumpeere kano ka recording akalala ekisooka amanye nti obuzibu yandibanga yabujawa eyo wagundi ne gyali ayonsa emisota ng'obulwadde bwe bwava naye ate eky'obulwadde okuva eyo si kyekikulu naye wano waali yakyasobola kulwana n'awangula ekisooka ky'abaakola omuwala bwe gayagala kukolaba nti oli musanyufu yaba ayagala akolabe ng'oli mu nnaku kale ng'olina ekikubalako awo wasanyukira naye kati ye aveeyo anoonye emirembe munda mu ye anoonye essanyu alabe nga wadde ayita mu mbeera naye tagiraga era yennyini abeere mu mirembe bw'abeera mu mirembe aleme okutya bw'aba awulira nga alina kyayagala kulya gende enfulija kijjemu akirye bw'aba alaba naye yennyini aba alaba obunafu bw'omuntu gw'alina ayinza okuba nga obunafu bwe buli ku kyangumere ayinza okuba nga obunafu ayagala okumukozesa nnyo kati ye bw'aba nga alaba nga tayagala kulaba ng'atudde ye bwe banaamuwa akalimu akakole mangu addemu atuule kale aleme kwekwa aleme kulaga kuwa omulabe we kyayagala bw'alaba oli mulabe nga tayagala alye ate ye alye kubanga obwolya obusungu bumutta n'akola ki n'amutika n'amuzza ku ofiisi naye ekizibu nnyo okumuyambira mu nnyumba ya boosi we kati ye yennyini ayeekolemu omulimu naye nga bw'asaba aterese bw'aba asabye ayinza okuvaayo omulala naye mu nnyumba y'oboosi gwe wennyini gwe weekola ki gwe weeyamba aveeyo yennyini ayeezeemu amaanyi aleme okutya boosi we kyonne amanyi contract kyegamba bw'aba amanyi nga okumujanjawa wegguli ayimirire ku magulu ge amufeesi ng'agambe gundi ntwala mu ddwaliro kubanga kiri ku ki tatya muntu tamutya mukanulira amaaso agambe nze ntwala mu ddwaliro kubanga olina okukola ki okunzijanjaba amugamba oba ye bwe baba bamusasula ng'ez'aba Philippine miliyoni 2 miliyoni 3 naye bw'aba abeera ku 9 ku mukakadde atabukire boosi we tamutabukira nti ayagala kugenda kudda Uganda tamutabukira nti ayagala kumutwala mu ofiisi amutabukire kusinziira ku mateeka kye gagamba awo era tagenda mukusaba nti njagala kudda Uganda taddamu kusaba nti njagala kudda ku ofiisi ye atabuke mu kusinziira ku kikiye kyalina okufuna nga mukozi awo aba amumaze amaanyi era ye yennyini agenda kufuta obusungu agenda kumuzaawa ku ofiisi ate ekirala bw'alabanga bagaanya abakanuridde mu maaso bagaanya atuule akeere ku makya atuule agambe sijja kuddamu kukwata ku mulimu nga temunnaba kunzijanjaba era bagambe mulina okukolamu contract kyebagamba nange ndyoke nkole kyo contract kyengamba ekyokubakolera yamaka nga bamutuusiza tugeze bamutuusiza ate bwebatuuka awo ekyokutuula kugaana kukwata ku mulimu bagenda kukola kuyita ofiisi bagenda kukubira nga ofiisi oba bwe banaagikubira tagamba ofiisi nti ayagala kuva mu maka kubanga bagenda mutika ssente bagenda mugamba nti basasule tagamba ofiisi nti ayagala kudda Uganda oba ayagala kudda ku ofiisi nedda
abagambe nze just njagala kujanjaba nkyayagala kukola nkyayagala amaka gano nkyayagala kukola wokwasiza omuwarabu n'akaaba bulungi amaziga ng'owange gwe n'akaabya amaziga era okutuuka kunziza ku woofiisi yandimba bulimbi kubanga yali akubera ku woofiisi n'agamba bajje bankime woofiisi nembuuza kikiri nga maze sirina buzibu njagala kukola naye ng'omukazi antulugunya oli nga tayagala neebakeko naye bw'amala kumpa emirimu nga ssaawa 8-9 ngikola bwemala kugikola bweneebaka mbala essaawa contract zeegamba nti omuntu alina okwebaka essaawa 8 oba 9 bweneebaka ssaawa 11 mpaka ssaawa myeka ez'emisana omuwarabu omukwasiza ku contract omukwasiza ku mateeka naye tomukwasa nti nze njagala kudda waffe awayinza okutika n'omugugu gw'otagenda kusobola tomugamba nti njagala kudda ku woofiisi nedda oyo omwana muwala ayimirire n'aba woofiisi bwe banamubuuza ng'akyali mu maka ng'akyali mu nyumba akyali mu ngalo za boosi we agambe nze njagala kukola era naye gamba ndi mulwadde sisobola kukola nga ndi mulwadde atuule ogenda kulaba engeri gye bagenda mujanjaba oba bagenda mutika bamuze ku woofiisi bwe bagamba bw'agamba ye munda bw'aba awulira ng'ayagala kudda Uganda naye ate Uganda nze sigimwagaliza kubanga kateebe ekyokusinga bwe yali ye bwe bamubuuza naye oba tukuze Uganda ye abagambe nze mbadde njagala kukola naye bwe kyemwagala kyemuba mukola nze sirina buzibu oba munza Uganda oba muntwala ku ofiisi nze naye mbadde njagala kukola kusigala wano awo kigenda kuba bo bennyini Katonda agenda musaliramu waayo gye bagenda omutwala naye ate bw'aba nga tayagala kudda Uganda bwe bamusaliza ne bamutuusaho ba ku ofiisi ze bamusalisiza abagamba nze najja kukola emyaka yange yakubeera mu Saudi tendaba kuwera bweba ng'oyagala nze oganye okunzijanjaba ndi oganye okutuukiriza contract kyegamba nziza ku ofiisi naye ng'omaze okufuluma amaka ge ng'akutuusiza ku kundi yasooka bagamba bawe ekyanze agambye nze mukole kye mwagala bw'alaba ng'agafulumya amaka nga bamutuusiza tugeze bamutuusiza ku gye basalira tiketi z'ennyonyi nga bamugamba nti bagenda kutestinga ku luno enkeera ogenda wa Entebbe airport awo alyoka atabuka agambe nze n'ajja kukola nina okumala wano emyaka nge tenaba kukola ki kuwera kubanga bano baavu tebasobodde kunzijanjaba munzize ku ofiisi awo taddamu emabega abooluganda mpagamba nteera kubagamba ng'ofulumya ennyumba y'Omuwarabu todda mabega ne bwe bagamba bakusaleko omutwe oleke bakusalireko ebweru naye todda mu makaago kamwe